mu kisaawe eky'amawulire. Eggwanga likyali mu kiyongobero, likyali linyiikaavu olw'embeera ate yabaddewo olunaku olwajjo ekyagenda mu maaso. Tunaba kumanya program na nteekateeka za kuziika Nakungubagira General, one of the 27 abo bagenda maaso okuleeta eggwanga ekibiina ekya NRM mukadde ali NRA oba National Resistance Army nefuka UPDF. Ate ngera bwe tutunulira ebyafaayo bye, ye musajja yasooka okuduumira ndowooza UPDF yali wakusatu, kwaliko munnaffe Museguya n'omulala yasookako awo, then abeera y'owokusatu General Salim Sale n'akikwatamu awo, n'abalala ne bajja nga bakikwatamu mpolampola, naye abadde omusajja ow'enkofiira ez'enjawulo, abadde omubaka wa parliament, abadde omusomesa, abadde artist. Kale bw'otunuulira spheres ez'enjawulo mu nteekateeka y'okukungubagana okumusubwa abantu bangi abana bajja okumwogerako mu capacities ez'enjawulo. Bannabyanjigiriza bamwogerako byanjawulo, bannabitone, abadde omusajja omuyimbi, abadde omusajja omusizi w'ebifaananyi mu nteekateeka eya art. Ate nga n'ababaka ba parliament emyaka 3 egyakiikira eggye ly'eggwanga mu parliament y'eggwanga si myaka mitono nnyo. Bw'omugeraageranya abeera mu luse lw'ababaka nga Cecilia Ogwal, omubaka omukyala w'eddokolo, ali mu luse lwa former speaker omukyala Rebecca Litwala Kadaaga, be batambulidde mu kisanja ekyo eky'emyaka emingi nga bakiikirira abantu ab'enjawulo. Naye ono abadde alina ogundi yaabwe ey'enjawulo, UPDF, akiikiridde emyaka mingi era bingi ebimwogerwako. Abannansi bamujjukirako ebintu bingi ku myaka egyo 68 Katonda yagyasobodde okubeera nga amwazika. Naye oba oli awo ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti baba mwasimula bugolo okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 18-19 Novemba omwaka ogwa 2020 lwe bakwata principal mu bitundu ebyeruuka eyo. Akadde ako ali security minister era yavaayo n'akola statement gye batalyerabira gye buli baddi, n'agamba nti police has the right to shoot and kill you. Abantu abaakubwa amasasi abaafa 72, ate mukama we n'avaayo oluvannyuma n'agamba nti abaafa batya. Strawberry zaali intention yali yakuba bantu bate mu nteekateeka eyo, naye tugenda byogerako byonna twasooka tukweko stories ez'enjawulo ze twakoze ku mugenzi ono olunaku olwajjo nga bapikira eggwanga n'abantu ab'enjawulo parliament. Controversy tugenda zikubuulira eziyalimu n'omubaka mukyala Cecilia Ogwal w'eddokolo, baavaawo Binyone yali minister owa general duties mu byobulamu, omukyala Asara Opendi ate ngeri aliko minister owa energy omubeezi kakati, ate baatabuka naye n'omwami Atkins Katushabe yali omwami wa munaffe Asara Opendi. Naye fana ne bali consilinga naye tukuweka emboozi ezo mpola mpola ben tudda twongera okwogera ku mugenzi ono ate ebikira ku ebyo. Hakuna. We are going to do even much more, with even more freedom, with even more time. Enkya ya leero eggwanga likeredde mu miranga olw'okufa kwa munnamagye General Elly Tumwine, omuyimbi ate nga musomesa. Official, open, public, for everyone to know that run our race, completed our course, and we are ready to go. Mu Meeyi nga 18, 2022 yasinziira mbuya ku kitebe kya ministry ey'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako mu kumaliriza empapula ze ezimukakasa nti awummudde amagye n'alambika ku ky'okuwummula. But when you are still alive and the institution which you serve and the country which you serve officially says, oh, we want to say goodbye to you for the good job done. What a joy to have lived all these years doing what I love and loving what I do, which makes me do my best to let God do the rest. General Tumwine yebaza Katonda okumuwa obulamu ate n'amusobozesa okuweereza mu magye ga UPDF. For God to bless me by giving me life, as I stand here in Mbuya Hill and I look around the whole scenery from Lake Victoria up to all the hills all covered in developments, and that was even beyond what we envisaged. General Tumwine olunaku yalwogerako ng'olw'obuwanguzi n'okuwummulira mu kitiibwa, n'ayogera ne ku ky'okufa awatali kwekeka.
we retire home, don't we? Every day. If I'm now saying it, I'm still alive. But I know that even when I die, at least I have a trail that I will be proud of, and I know many people will be proud of. General Elly Tumwine nga kiba kizibu obutogera ku nkulaakulana ereeteddwa eggye lyaweererezaamu. Uganda is now at a much better place to retire now to than ever before. There can never be anything better to thank God for. That you are one of those who, in whatever little way, you contributed to the transformation of a whole country. Ababaddidde mu bigere General Elly Tumwine nabo yabawa obubaka nti baakusanga okusoomooza kunene okukola okubakira. God brought us this far. He has kept us in charge of this country. We have built the UPDF. Will you keep the values? Now, here on that one, are you going to keep the values that made UPDF and NRAB who it is? General Elly Tumwine ke yawummula amagye yayasanguza kyazzaako era n'ayimbamu. Now that you have retired, I said I'm going to preach. And I'm starting now. And I'm preaching to UPDF first. Adui akija, sisi tuko tayari. Adui akija. Ekyokufa nga talema kukyogerako buli lwe yafunanga kadde. And we are ready to go. And even if I died now, what has God not done to me? Robert Kalema, Salt TV, Omunyo. We are at a point when you say, you have been running up. Yes, byebimu ku bye twasobodde okutuusaako olunaku olwajjo ebikwata ku General Elly Tumwine, omusajja eyawumudde alwanya entalo zonna, alwanya olwana olulungi, Katonda yamujjuludde olunaku olwajjo ku myaka egyo 68. Bingi bitujja okwongera okutuusaako ku bikwata ku bulamu bwe, entalo zazze alwana, okutendekebwako okw'enjawulo, byonna tugamba nti tujja twekwata, tujja kutuusaako byonna nga bwe bitambula. Simanyi ky'omujjukirako gwe, omujjukira otya, naye nga Bannayuganda bangi okusingira ddala bannabyabufuzi nalengedde emikutu egy'enjawulo nga mbalinga abajaguza obujaguza. Omuntu waba yakola kibi kyenkana wanduza babeera afudde, ate ebyo biteeka ebbali. Naddala ewaffe Busiya omufu tayogerwako bikyamu, tayogerwako bibi, wabula weewombeeka ne mukungubaga n'awumuzibwa mirembe. Oluvannyuma bw'oba olina kyonna ky'oyagala okwogera n'olyoka otandikiraawo. Naye okusookera ddala byonna binaamujjukirwako, naye njagala kwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'omugenzi kati General Elly Tumwine. Omanyi si kyangu nnyo omuntu okuba nga yatuuka oba nga yafuna opportunity etambulirako mu kwesiima, mu bitiibwa nga byabadde atambuliramu, naye n'asigala ng'akola ki? N'asigala ng'amanyi Mukama Katonda. Abamanyi ebyafaayo bakugamba nti General Elly Tumwine, era namwe mbadde nga muwulira, ng'ali very proud, ng'akiwuliramu emirembe, lwakuba nti oluusi bw'abadde ng'akyogera omanyi abavubuka ennaku zino tulina interpretations ezaffe ze tuwa amangu ne tulemererwa ate okuddamu okunoonyereza, okufaayo okumanya story eri behind the story oba statement eri behind statement ebeekoleddwa. Nti enfunda eziwerako abadde nga musajja akyenyumirizaamu ali proud okuba nti ku bantu 27 ye yasooka okukola ki? Okukuba essasi eryasooka oba oliawo eryaleeta emirembe otulo kati otwogerwako olunaku luneeno olwaleero. Kati bw'otunuulira omusajja ng'oyo abaddewo ebbanga lino lyonna mu lukiiko olukulu olw'eggwanga emyaka 30 kyenkana ogiwulidde gye yamalamu ng'atudde omwo ng'aweereza eggwanga lye, okubanga abadde akyasigala ng'amanyi nti Katonda gy'ali, ng'amanyi nti Katonda yavunaanyizibwa ku buli nsonga zonna ezigenda mu maaso. Sikyogera mu bubi, kubanga wano tulina abakulembeze be muzze muwulira abamu ku bo nga bajuliza nti ne bondoopa ewa Katonda oba oliawo tewali kisobola kola ki? Kuntuukako. Naye kaakati nti bw'otunuulira obulamu bwe engeri gy'azza butambuzaamu oba bw'ogezaako okwekenneenya n'okuwuliriza ezimu ku nnyimba zazze ng'ayiiya, bw'olya n'onywa weebaze Mukama Katonda, weebukya ku makya ng'olina omukka weebaze Mukama Katonda. Kwegamba olabira ddala nga byonna bye yatuukako mu bulamu, achievements zonna ze yafuna, n'okusinziira ku bantu be tulabye nga bamukungubagira, kubanga wakiri olukiiko olukulu olw'eggwanga twandibadde tusuubira okulaba biggest percentage ey'ababaka oba oliawo nga beemulugunya nnyo ku mugenzi, naye ng'ate okusinziira ku byakavaayo sofa olabira ddala nga ababaka
bamukungubagira bagamba nti abadde muntu ow'abantu, abadde muntu akkiririza mu kutabagana, abadde muntu akkiririza mu Mukama Katonda. So a achievement y'amaanyi nnyo omuntu okusigala ng'akyatula publicly ng'agamba nti Kristo Yesu ye Mukama Katonda, ye yatonda eggulu n'ensi, byonna yabivunaanyizibwako. Tulina abagagga bangi, tulina ab'ebitiibwa bangi, abamu ku bo bagamba mbu babiwulirira mu mutima tebabyogera publicly. Naye kakati ekisookera ddala nze ekyo sijja kukimwerabirako kubanga omuntu gwe twogerako ye Jeno abadde alina byonna. We have the maje abadde agalina, ayina ebitiibwa, ayina buli kimu kyonna, naye ng'ajjukira nti Mukama Katonda bw'atyo gy'ali. Ebitagenze bulungi, nze ng'omuntu ngamba nti buli muntu alina personal weakness ye. Statement eyakolebwa naddala mu biro ebyo ebyakalulu gy'otujjukizeeyo gy'oyogeddeko, yakolebwa one mu kifo ekikyamu, mu budde obukyamu, oba oliawo mu bantu ffe abantu ba bulijjo bwe tubiwulira, omanyi bwe tuwulira emmundu, bwe tuwulira essasi, owulirira ddala nga obulamu bubeera bukyankalanye. So ekyo ndowooza nti kiteekeddwa okuba nga kitwalibwa abantu bonna mu professions zonna. Mukulu wa mala oli munnamawulire, waliwo by'otasobola kuyisaawo wano ku muzindaalo. Bw'osanga omusawo ne bw'oba oli mulwadde otya tayinza kujala agamba ogenda kufa gwe ogenda kufa, genda oteeketeeke ebibyo. So nze ngamba nti ayika abadde musajja akubawo statement nga bweri ejiiko nti jiiko ng'ababaka bwe bagambye, naye ndowooza obuzibu bubadde nga ku wa aw'okwogerera ki, ani gw'okigamba, ate gw'okigamba omusanze mu mbeera ki, mu bulamu bwa bulijjo bino tubimanyi. Ne waba muntu wa bulijjo oyo gw'onyooma oyo atandikirwako oyo, waliwo tasobola ku approachinga muntu omugamba ebizibu byo, omugamba essanyu lyo oba obeeko n'ekyomugamba. Obayi gwe bagamba nti ye muntu abadde truthful, nti he speaks the truth even where it hurts. Kakati kyali ayogerako ye bano basajja bannansiko bagulirawo bwakubulira bye basanga eyo nga batandika kuba ndowooza bw'otuna ku bantu 27 abadde namba 00 ndowooza 23 0023 ku 27 abo, kubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde 001 naye ate naye tumusaasira musajja wattu kubanga abantu bonna ate bamugenzeeko abasinga. Emberi Kategaya bagenda, Pecos Kutesa bagenda, Sam Magara, Seguya, bonna abasinga bagenze. Fred Wejema abatandika ndowooza golira weeyo mu 81 paka 86, naye still bw'olaba nti bo akati omuntu eyaluzinga eriiso nga alwana golira wegenda okuleeta emirembe alengera ndowooza ate gwe ng'okyankalanya ndowooza abalabira ddala ozannyira mu kye yakola kati byayitamu byali bingi ndowooza kati bwajjukiramu n'agamba nti when we compare bye twayitamu embeera gye twasanga erina okuleka nti waliwoko kati sanite mu ggwanga erya Uganda ate oba oliawo yakireetera ku bantu abaali bagezaako ndowooza okutabangula emirembe bo gye balwanirira. Naye ng'abantu bano basangibwa mu mbeera ndala, akadde kaali kakyamu kati ne kibeera interpreted otherwise. Naye nga bw'otunulira byonna baŋŋamba nti okufiirwa eriiso eryo bwe yafulumya essasi eryo teyamanya nti n'adduyi yaliyo, naye n'afulumya essasi kwegamba ndowooza ne gasisinkana bw'atyo naye eriiso n'akola ki. Kati bw'otunulira peyini eyo kuba osooka ne weebuuza eriiso eryo bwe lyakubwa essasi bamuddusa mu ddwaliro ki? Kati omuntu alina obulumi bw'ajjukira, alina by'ayitamu nti buli lwagira kibanga mukyala mukwatira ku mwana abo muvaawo bubi nnyo. Kati ndowooza ne bannaffe banene bye balwanirira, owulidde obubaka bwe wali eri bwe yali awummuzibwa bw'ati agamba nti kati bw'atunuulira byonna ebiriwo akadde kano enkulaakulana na buli kimu n'agulumiza Mukama Katonda, ekitegeeza nti newankubadde waliwo ebitatambudde bulungi, kubanga akati ali ku Salt TV akadde kano agamba wa kati bye balwanirira biriwa. Ekyo kye kibuuzo ekikyasiza okuba Jeno naddala mu babooda nga tuggyeko ebitatambudde bulungi oba oliawo, naye naawe ojjukira bulungi nnyo era osobola okukkiriza nti okusinziira ku bajjajja abaaliwo mu biro ebyo bannaffe bano kati bana NRM nga bakajja mu buyinza bonna bagamba nti era kale waliwo akalembereza, era kale waliwo enkyukakyuka eyakola ki eyajjanga. So gye tukomye okuba nga tutambula mu lugendo, omanyi olugendo lubaamu ebintu bingi. Otambula oli very fine, wakanaabako weesize ekizigo lipstick kwali, naye gy'okoma okutambula entuuyo zitandika okukulukuta, gy'okoma okutambula mubaamu okwogera lipstick atandika okusaanuuka mpola mpola, kwegamba ogenda okutuuka ku destination yo gy'obadde olaga.
ebintu nga si birungi naddala bw'oba nga teweefuddeeko okumanya nti ngenda kutambula naye neetaagayo kawayipu neetaagayo akazigo neetaagayo amazzi g'okunywa for refreshment n'ebirala bwe bityo so ng'oggyeko oba oliawo ebitatambudde bulungi tukkirize nti abantu baneeno balinako enkyukakyuka gye baleeta wano mu ggwanga naddala kubanga agenze Geno naye bw'otunulya kati relationship wakati w'eggye ly'eggwanga awamu naffe abantu ba bulijjo olabira ddala nga wakiri waliwo kenjawulo bajjajjaffe batunyumiza nti ng'okusanga omusirikale wa gavumenti ziri ezagenda eba nightmare yennyini naye kati saawa zino olaba abantu bagamba mutuweereza aba UPDF poliisi mugira mukola ki mugira ate mugizza eri so omuntu ono omugenzi Geno kati abadde muntu ayogera amazima naye ng'amazima waagogerera nga galuma gakaawa ate nga galeetawo okubagana empawa bw'otunuulira statement gye yakola mu biro ebyo tukkirize tugaane violence yaliwo tuyina abavubuka abamu abalinga ku sayidi ezimu ez'ebibiina by'obufuzi nga balumba gali in fact nabo baali bagamba nti tuli magye kaakati bw'oba ogamba nti oli munnamagye President Yoweri Kaguta Museveni yakola statement n'agamba nti bw'obanga oli mukuumaddembe lwaki ogenda ewa wanayinki okumutawaanya genda weepime mwoli gwokola ki kale kasobola tulengera ate emboozi ey'okubiri era ekwata ku bulamu bw'omugenzi olunaku olwaleero naffe tuluwaddeyo okwogera ku mugenzi era byonna bye tugenda okukola bigenda kutambulira mu perspective eyo naye tunaafuna eyo bonna abantu tuluwaddeyo naffe nga erologizi zaffe eri obulamu bw'omugenzi Katonda bw'asobodde okumuwa naye katulengere ate emboozi nero gye twamukozeeko olunaku olwajjo nga amaliro gano gaakafunika omukulembeze wa ggwanga ogenda mu maaso okumubika nti abadde asirikidde mu ddwaliro mu Aga Khan Kenya. Geno Elly Tumwine munnansiko wa Terya Ntama abadde yenyumiriza ennyo mu ddimu lye baakola okutebenkeza Uganda ajjukirwa mu 1978 yassa wansi byonna bye yali akola ne yeegatta ku Yoweri Kaguta Museveni mu Fronasa balwanyise nakyemalira Idi Amin Dada mu 1981 Tumwine y'omu ku beesogga ensiko ne bakekeza ennyago mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza omwaka ogwa 1986 ng'ajjukirwa okuba nti ye yakuba essasi eryasooka y'omu ku 27 abeewaayo okulwanira eggwanga lya Uganda era nga ye yasooka okuduumira eggye ly'eggwanga erya National Resistance Army NRA yazaalwa ng'ennaku z'omwezi 12 April omwaka ogwa 1954 n'afa ng'ennaku z'omwezi 25 Augusito 2022 olwaleero yaliko omubaka wa UPDF mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'eno yaliyo okuva mu mwaka ogwa 1986 yaliko minisita ow'ebyokwerinda mu mwaka ogwa 1989 yaliko Director General ow'ekitongole ekya External Security Organization ESO yaliko omuwi w'amagezi owa President okuva mu mwaka ogwa 1996 okutuuka mu mwaka ogwa 1998 yafuuka minisita w'obutebenkevu ow'eggwanga omwaka gwali gwa 2018 omwezi ogwa March nannyuka obuweereza buno mu mwaka ogwa 2021 yaliko omuduumizi wa National Resistance Army okuviira ddala mu mwaka ogwa 1994 okutuuka mu 1997 Geno Elly Tumwine yazaalwa Burunga ekiri mu disitulikiti y'Embarara n'asomera ku Burunga Primary School n'agenda mu Mbarara High School ne St. Henry's College Kitovu oluvannyuma yeegatta ku Makerere University mu mwaka ogwa 1977 n'afuna degree eya Bachelor of Arts in Fine Arts ne Diploma in Education era abadde musomesa omutendeke yakuguka mu by'ekinnamagye ku Tanzania Military Academy e Monduli yayongera okukuguka mu by'ekinnamagye ku Uganda Senior Command and Staff College Chimaka Ejinja yafuluma omwaka gwali gwa 2005 emirimu egy'ekinnamagye yaginnyuka ng'era abadde yakakakasibwa mu mwezi ogwa May omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 16 yali omu ku bannamagye abalala 34 abaawummula wafiiridde ng'aweza emyaka egy'obukulu 68 yafiiridde mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital gye yatwalibwa okufuna obujjanjabi kinajjukirwa nti yaggyibwa ku mukolo ogwa munnamawulire omu sabbiiti ewedde gye yagwira
ne basooka bamuddusaako ennakasero ku ddwaliro kyokka embeera bwe yeeyongera okukaalaama yaddusibwa mu Kenya. General Elly Tumwine abamu ku basajja be yalwana nabo kwe kuli omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, General Salim Saleh Akandanaho, General David Tinyefuza Sejjusa, Eliya Kategaya omugenzi Brigadier Matayo Kyaligonza n'abalala. Bikuŋŋaanyiziddwa Justin Birungi Kayembe, Salt TV, Omunnyo. Yes, nebyo nabyo twabikufunidde olunaku olwajjo ebikwata ku biography y'omugenzi naye nga bingi toyinza nagimalayo ebimukwatako byagenda mu maaso okubeera nga akola security minister, yaliko minister of state owa defense era nayo n'akwasaganya ensonga nyingi nnyo. Ndowooza bimujjukirwako ennyo mu palamenti y'eggwanga waliwo ebitaatambula bulungi era buli lw'obuuza abaka ba parliament akakiiko aka human rights committee akali kakulirwa omubaka Nantume Egunyu abaali bagenda okulambula safe houses. Ndowooza basinga okumutegerera abantu parliament e10 bwe yagenda maaso nabagaa tiza oke mugende mulambule safe houses ezo ate nayitibwa mu kakiiko ako kugenda okwinyonnyola lwaki tebyatambula bulungi era ndowooza we baava okwetwalaganya n'omubaka senior legislator omubaka Cecilia Ogwalo mukyala w'eddokolo n'omubaka Sarah Opendi akubitaatambula bulungi olya nti yali agana mukuba mpi nga bali mu nkuubo nalisinza kusobola with my seniority nalisinza kukuba mukyala Cecilia Ogwalo naye olaba Jeno Katumba yataakuba gundi ojjukira ebire omubaka zaake kakati ate oli mukyala oyinza okuba omwami naye omukyala ku mwami ate kiba kirala. Naye ndowooza reconciliation abadde omusajja ndowooza owa hearts ez'enjawulo nga bwe tukunyonnyola naye era finally bakkaanya akuba ndowooza omukyala Sarah Opendi bwe yafuna obutakkaanya naye n'omwami Atkins Katushabe still olaba nga bakkakkana oli yayogera beyogera n'onayogera beyogera naye yagenda mu kakiiko era jjukira waliwo ne censor motion era emuteereddwako awo abaka bamuggyemu obwesige ne babula omu ku omu emikono gyabula. Lwaki gyabula olowooza? Ndowooza olw'ebyo ebirungi bye babadde bamwogerako naye ku nsonga eyo eya gundi safe houses yasooka n'akola statement eyali ey'amazima naye akadde bwe yakolera statement eyo bannayuganda nga nange mwendi oba oliawo twali tetwagala kuwulira nga tulabira ddala ab'ennaku zino balina enjogera egamba mbu nga tolina kyotugamba. Twali tulabya alipoota ezimaze okuvaayo n'abantu abamaze okuvaayo nga batulugunyiziddwa nga kigambibwa nti enteekateeka zonna ez'okubatulugunya zaasibukanga mu kifo ekyo naye ng'ojjukira nti Jeno bwe yalabikako mu kakiiko yagamba nti ebintu bya intelligence bino eno tebibeera public. Ndowooza statement eyo gye yakola yali truthful bw'otunuulira ebintu bya security bwe bitambula okwetooloola ensi yonna. Ab'ebyokwerinda baba n'ebintu naye ng'ebintu bino eno bibeera byabwe bibeera reserved to them. Kati mwalimuka amazima nti safe houses zino nga bwe yagamba nti zaali zibayamba okubaako ne intelligence gye bongera okukwasaganya naye ekintu ekyabulamu oba n'okutuusa olunaku luno olwaleero ng'omugenzi agenze tekinnaba kutegeerekeka weewaawo biringa ebyasirikamu kuba kati cases z'abantu okutulugunyizibwa nga bayita mu safe houses zibadde tezikyavaayo naye kaakati munnayuganda nga yeebuuza nti intelligence bwetyo bwekolebwa. In fact omu ku bakungulumu yabuuza nti okuggyamu omuntu obubaka bwe weetaaga okumanya kyetaagisa okumugyamu enjala, kyetaagisa okumwokyayo ky'omubiri, kyetaagisa okumutuga n'omukolako effujjo erya buli kika lyonna. Ababaka bagenda okuyita minisita kati omugenzi Jeno Elly Tumwine nga zeze zimu ku nsonga eziruma naffe bannayuganda nga munnayuganda yeetaaga okutegeera ekifo kino kiki ekikirimu kituufu bwe kiti bwe kigenda naye kaakati bambi omugenzi kati Jeno bwe yakola statement eyo nti tebiteekeddwa kuba public ebya intelligence neereetawo ate ebigambo ebyavanga mu nsonda ez'enjawulo nga tebikwatagana ndowooza kwekudda n'agamba kale mugende era bwe bagenda okutuukayo ndowooza waliwo okusika omuguwa naye ng'ate later on kyazuulwa nti ebifo bineena byali tebirina buzibu bwonna oba oliawo obwali awo ekyaleetera bannayuganda okusigala nga oba oliawo tulowooza nti ebifo bineeno byakolebwako akadde ako minisita we yagamba nga mugende temukola ki kituzaayo wali eri
kyetwogedde mu kitundu kyaffe ekisookedde ddala wali nti Jeno abadde muntu ayogera amazima naye nga oba oliawo ffe bagamba amazima tulina engeri gye tutegeera ebintu byaffe abadde musajja ayogera olulimi olwa security naye ng'ate alwogerera mu wananchi oba oliawo abatasobola kola ki kwasaganya nsonga zineeno kuzitegeera embeera yali mbi nnyo nzijukira nti mujjukira Abannayuganda abalabikangako ne mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga banyiga ebiwundu ebyenjawulo ku lw'ensonga zino eza safe houses era ezabaviirako oba oliawo okutabuka. Kale tugenda kumulamu katono nnyo bwe tunaba tukomyewo tugenda kuwa olukalala lw'abantu abo ab'enjawulo 27 nga bwe baali tujja naye kubuuza ono gyali ono taliyo 27 nga bwe baatandika naye ate ebyembi bwe twala olwaleero abaliwo bambe babalirwa ku ngalo batono nnyo oyinza okugamba Jeno Sale yaliwo munaffe Kahindo otafiire batono nnyo abaliwo bwebabala naye tugenda kuwa olukalala olwo lunaluna twalufunye bulungi nnyo nga bwe baatandika buli omu n'ennamba ye ate omanye ani aliwo ani ataliwo ani yakola ki ate boogeraganyamu ne ba defense UPDF commanders ab'enjawulo ani yadda mu bigere byani betugenda okubawo nabo katono nnyo ate oluvannyuma lw'okuwummulamu kuno.